General Muhoozi abyekoze kayimba ka Bobi Wine akapya nabyo mbikuleetedde ate ye Winnie olutalo terunaggwa ye ne Mama Africa Bibino nabyo tobisubwa ate ye Bishakash asazeewo kuddira ex we nabyo tobisubwa na lwaki wuno omwami ye avuddeyo n'awa banne amagezi nabyo mbikuleetedde n'amalala gasingako awo togasubwa oli kuwanda boy ujigo wena ate na subscribinga tukusaba osubscribing ompeene no video ka like esobole okutambula twebazaako nammwe mwenna abasubscribing edda nammwe mwenna abalikinga video zaffe nti kyemukola kyamaanyi nga tetuneerabira basponsa baffe Hajat Kaloddo omulombi w'edduwa agamba go wenna alina ebizibu ebyenjawulo jangu akulombera edduwa otereere osobola n'okumukubirako ku nnamba eri awo wansi wamu ne ba Biva Organic Health and Natural Products nga bano bajjanjabisa obutonde emmere omuddo wamu n'ebibala era ng'osobola okubakyalirako ku matabi gaabwe wali ku Lubaga Road okumpi n'enkulungo ya Kabaka ku kizimbe ekimanyikiddwa nga ekya Access Building era nga bano bakulembera Dr. Senjobe Richard wano bakubirako ku nnamba yaabwe ey'essimu eri awo wansi katuyongereyo n'amawulire gaffe ate eddwe olutalo makati ga Mama Africa ne Winnie terunaggwa era wetwogerera essaawa zonna Winnie ne Fikfa Maika bandisibibwa era oluvannyuma lwa Mama Africa okuvaayo n'agamba nti kituufu ye omusango yagufayirinze dda era n'agamba nti ye Fikfa mwavu talina ssente zamuwa aveeyo amwetondere n'ayongerako n'agamba nti ye Winnie engeri gye yakola damages nnyingi ate n'avaayo n'amulabisa ku social media ye ne Swanza Venue bagenda sasula damages nnyingi kubanga ye Winnie yamuyisa bubi nnyo nga bakyali wali mu America era Mama Africa ayongeddeko n'agamba nti Winnie bamuleetera weed naye ne bamugaana oginywera mu hotel room naye Winnie olw'empaka ennyingi n'aginywera mu room era Mama Africa bamukostinga miliyoni 2 era nga Mama Africa tayagala bamusasule era agambye nti Winnie ne Swanza Venue batamusasula ssente ze ezo ze yateekamu nga asasula damages bagenda babaaninga okubanga bira mu America ebisingako awo nja kuba mbikutuusako katwengeyo n'amawulire gaffe amalala ate ye Adekule Gold olunaku lw'eggulo Abannayuganda kye mwamukoze naddala abawala mpuliddeko olugambo mbu ye alabika takyayagala kuddayo Nigeria kubanga kye yalabye olunaku lw'eggulo kyamususseeko abaana bamulaze waaka abaana bamulaze machuwa wenjogerera essaawa zino ye ne gyali ndowooza yatuuse ne mu bwengula naye waliwo ka video akayiseemu sigenda sobola kabawala nsonga za YouTube naye akaagala osobola okutu inboxinga abayimbi bangi aba Uganda ababaddeyo era nga balabikiddwako nga basanyusizza abantu nnyo omwabadde Shiba Vinka John Black DJ Stuart and Roger n'abalala bangi nnyo era bano bo ekivulu tekyabasaze kyabadde so massive era nga abantu bangi balabikiddwako ku kivulu kino ate ebyo nga tubitadde ebbali ye Bishakash wetwogerera essaawa zino ye awanda muliro oluvannyuma lw'okuvaayo n'agamba nti ye Chris Evans amuwadde omwezi gumu nga aleseewo Mary Batawa atakikola mu guno omwezi gwamuwadde ye naye agenda musuulawo addeyo ewa ex we Jaaka era agambye oba Jaaka ali naani mbu awulira alina akawala kapepeya nako naye ye ebyo tabifuddeeko agambye oba atya alina okuddira ex we Jaaka oba atya nawe kambikuwe obyewulirireko nga abyeyogere Chris Evans wawezi emyezi 2 ne Mary Bata mu bufumu mukimanye nti nali musiru obufumu tebugenda kubeerawo badiya obufumu tebugenda wankala Chris Evans wawezi emyezi 2 ne Mary Bata mu bufumu just no nzirayo wa ex nzirayo wa ex kasita bawezi emyezi 2 mu bufumu just no nzirayo wa ex munasonyiwa b'ekirumye naye kulisi ne bata kulisi ne bata webaweza emyezi 2 mu bufumbo Israel wa ex era my ex Jaaka Fruit I'm coming back sifude yobanisha bichi nze naze ngumye ateko akayimba ka Bobi Wine ke yatadde video yako olunaku lw'eggulo ng'era kano katrendinze ku social media platforms ze zonna era nga kakutte number 1 era nga kasinze ku trendinga wali ku YouTube naye nga kirabikiddwako nti ne General Muhoozi avuddeyo n'asalawo kano akayimba akakolere challenge kubanga si kabi kalungi naye olw'ensonga za YouTube corporate sigenda sobola kuwa kano ka video mwebaleko kumira kuwanda boy UG tubaagala nnyo naye kankulekere obubaka waneeno Uganda bannaye mujebale mwenna gye mukola bannange twegendereze mu Dubai sirimu mwali naddala ffe abali mu Dubai weewaayo n'osindika CV ku email n'onoonya omulima n'akuyita n'ogenda ku interview n'ozikola n'oziyita naye wamala ogenda ku medical n'ogwa medical
Fabakoya ku ddwaliro tulaba abaana bwe kaseera nga bagwa medical lwa siriimu. Bannange twekuume. Abaana abali mu Dubai siriimu mwali. Abaana bali ku visit visa waneeno balina siriimu bangi. Webaka naye nga tomukebeza ayina siriimu tomukebeza mwambala obupiira. Tulumirwa obulamu bwaffe ffenna bannayuganda. Abaana siriimu muno mwali mungi nnyo. Weewaayo obudde bwonna n'obumala n'oyita interview tukogenda ku medical ng'ogwa medical. Siriimu mwali bannayuganda mu Dubai. Tutukolera ku ddwaliro naye tulaba abaana buli kaseera nga bagwa medical lwa siriimu. Ate olugwa medical bakutikkirawo ne bakuzza e Uganda. Ebbugu mulingi naye bannaye twegendereze tukume obulamu bwaffe Katonda abakuume maanyi g'abantu.